ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. أمتنا مجهك الله سبحانه وتعالى، ويا الله سبحانه وتعالى قد تندر الزا يا يوك نمو بينا، ويا الله سبحانه وتعالى قد تندر الزا يا تتونا ناتو سكم عليلي لغن الدنيا nga ina ensonga lwaki yatussaako. Ensonga eyo yakubanga tumusinza yekka nga tetumugaseeko kintu kyonna. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe tutenderezza akola ebintu bingi era yatonda ebintu bingi. Ayina ebitonde nga biyitirivu nnyo, teri amanyi bungi bwabyo okujjako ye kennyini Allah subhanahu wa ta'ala yabitonda. Tuzzaako okusalira nabaffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam eyatubuulirira buli kantu konna nga talina kantu konna ke yalekayo mu bintu bigenda kubanga bituyamba mu maaso ga Allah okujjako nga bitunyonnyola. Ate teri kintu kyonna kya bulabe eri bulamu bwaffe ku duniya ne ku akhira okujjako nga nakyo yakitubuulira sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange abakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala mu bitonde bye yatonda ebingi ennyo yatonda ebitonde bibiri nga yabitujjukiza nnyo ebbanga lyonna. N'atugamba nti tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah atugamba mu aya eyo natonda obulamu n'okufa nga bitonde mu bitonde bye. Bwe yatonda ebitonde bye Allah subhanahu wa ta'ala n'abitussaamu ffe abantu liyabluwakum, kyatunoonyamu kiri kimu kyokka, kubagezesa ayyukum ahsanu amala, ani mummwe alijja mu maaso ga Allah nga yasinzizza okuba n'emirimu eginyirira, emirimu egisinga okuba emirungi.
Allah subhanahu wa ta'ala yali waddembe tugamba nti liyabluwakum ayyukum aktharu amala, nti Allah bagezesa ani alijja n'emirimu egisinga okuba emingi. Allah teyeetaaga bungi wabula yeetaaga bunyirivu bwa mulimu. Yeetaaga kulaba ng'omulimu ogwo ogunyirizza ng'ogukoze mu nkola esinga okuba ennungi. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatwetaagamu. Nekye twagadde mu bitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yatonda alina kye yakulembeza. Newankubadde nga abantu abasinga obungi tulwawo nnyo kirowoozaako. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda okufa. Bw'amala okutegeeza nti natonda okufa n'entonda n'obulamu. Mukyo Allah subhanahu wa ta'ala alinga tutegeeza ti mu birowoozo byammwe mwenna abali ku dduniya ekirowoozo ekyo tekibavanga mu bwongo bwammwe. Mutuuka ekiseera ne mujja ku nsi ne mwerabira nti ku nsi kuno muliko akaseera ke muli mu dduniya katono nnyo, n'ebiseera ebisinga mujja ne mwerabira. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya nyingi mu Qur'an ng'ajjukiza muntu, ne mu aya zitukulembeza okusoma wano yatuwa amagezi n'aga nti ya ayyuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abange mwe abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala mbutuufu w'omutya, temutuukibwangako okufa okujjako nga muli basiraamu. Kubanga ekinaddirira oluvannyuma lw'okufa nga tofiiridde ku milla ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallahi ebiddako bijja kuba bibi. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba aya nyingi mu Qur'an natugamba nti ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Abange mwe abakkiriza bwe muba mu dduniya nga munoonya ensimbi, bwe muba mu dduniya nga muyina ezzadde, muyina abaana, muyina ebyobugagga, tebyandibabulankanyiza kubajja ku Allah. Ebintu ebyo tebibabuzaabuzanga ne bibajja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga oyenna n'abuzaabuzibwa ebintu ebyo ne bikwerabiza enkomerero gy'olaga, Allah akugamba nti fa ulaika humul khasirun. Allah akukakasa nti oli mu bantu abafaafaaganiddwa, oli mu bantu abazikiridde. N'atuwa amagezi Allah subhanahu wa ta'ala naga nti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Emali we tuba tugikuwadde ku dduniya, ebyobugagga biba bikuweereddwa ku nsi, teweerabiranga kubanga weeterekera ku akawunti yo ku yawmal akhira. Kubanga waliwo akadde k'ogenda okubanga tatamanna, weegomba ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'omugamba nti rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Allah singa onnyongerayo akaseera katono nnyo, akaseera akakatono osaba kaaki? Fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Mbeeko waliwo akasente kange akali wali ke natereka, bwe kaba kakadde Allah nkusaba natereka akakadde kange, nkusaba ngende nzijeko emitwalo 5 nga saddaaki. Bwe liba 10 ogambe nti Allah nkusaba nzijeko 5 mpeeyo mu kkubo lyo, tuukiwa mu ssaawa eri esembayo ate otandika okunnyonnyola mu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaka wa akum minas salihin. Allah subhanahu wa ta'ala tabalongofu. Allah kugamba nti walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Esawa yiwe betuuse Allah subhanahu wa ta'ala kugamba sisobola kukereya mukalube lutemya lwaliso. Ebyo na wali oyina bikolango okyategeera oli mulamu oli kubulamu buno obwensi naye kati eno gyoyolekedde tokyalina mukisa gwonna gudda mabega. Nabwekyo baganda bange abakkiriza buli kalimu konna kookola mu nsi banga tastaiddu weteekateeka essaawa yonna kubanga Allah ayina ebintu bye yatukweka. Ayina ebintu bye yatukweka nga tetusobola bimanya wabula nga bikutuukako kibwatukira. Inna Allaha indahu ilmu saa. Allah ganti nze mmanyi enkomerero yaddi. Ekyo yakyesigaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghayth. Bikwatagana enkuba Allah yabimanyi. Wa ya'lam ma fil arham. N'omukyala kye yeetisse nakyo Allah subhanahu wa ta'ala yamanya. Abe muwala abe mulenzi abe ki byonna yirimu Allah yagisigaliza. Natugamba Allah subhanahu wa ta'ala wama tadri nafsun madha taksibu ghada. Tomanyi ebyenkya tobimanyi. Madha taksibu ghadan biki byogenda okukola olunaku lw'enkya ebyo nabyo Allah subhanahu wa ta'ala yatukweka irimu yabyo. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Teri muntu yenna amanyi wa wagenda kufiira. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atugamba gwe mwana Adamu odduka kitonde kufa. Buli wawulya we kiri n'odduka naye ate miskini n'otamanya nti odduka olaga eri kufa. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah gamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagamba abasiramu qul innal mawta alladhi tafirruna minhu bagamba nti okufa kwe badduka fa innahu mulaqikum. Mudduka mulaga gye kuli mugenda kusisinkana. Singa Allah yatugamba nti kugenda basisinkana wandibadde odduka naye Allah kugamba nti odduka olaga gye kuli. Bameka badduka mu mayumba ng'obulwadde bumuli bubi nnyo obulwadde bumuluma naga muntwale mu ddwaliro n'atavaayo naye ng'abadde asuubira nti obulamu buli eri naye n'ava mu ddwaliro nga bazziza mayiti. Mudduka mulaga eri kufa. Mukyo Allah subhanahu wa ta'ala akugamba nti gwe bamweteefuteefu essaawa yonna. Banga omuntu yenna gwe basuddeko olugendo ne bagamba nti ogenda kutambula naye weeteeketeeke. Bw'oba oli mwezi guno ogwa Ramadhaani ogw'ekitiibwa wallahi kisem birowoozo byo nti hadha akhiru shahr. Guno gwe mwezi oguli mu bulamu bwange sisuubirayo Ramadhaani ndala. Sumu sawma almuwaddi'in. Musiibe ekisiibo ky'abo abasiibula. Wasalli salata almuwaddi'in. Saala essala y'abasiibula. Kyobula bomu ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutuukira nanga nti ya Rasulallah lwaki nkaluubirizibwa mu ssala lwaki omutima gwange mukakanyavu mu ssala n'amugamba nti salli salata muwaddi'. Buli lwobanga mu ssala kakasa nti ye ssala yesembayo. Gwe mukisa Allah gwakuwadde mu bulamu bwo banga ogweyambisa. Tusuubirayo nti nina Ramadhaani endala nina n'eyokubiri nina n'ezijja mu maaso. Allah akugambye nti wama tadiri nafsun madha taksibu ghada.
oluvannyuma lwa guno omwezi tomanyi kikiddako. Buli kalimu konna kookola kanyirize, buli kalimu konna kookola kanyirize mu Busiraamu. Oba oliawo nga ke kalimu Allah subhanahu wa ta'ala kanaakomekkereza nako obulamu bwo. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tubagambye nti mu Qur'ani ezimu ku aya zasinga okwogera ennyo kigambo ekyo kikwatagana na kufa, newankubadde nga tekinyumira bangi mu matu gaabwe. Tunyumirwa nnyo okwagala obulamu obw'ensi ng'ogenda buwangaalirako ebbanga lyonna. Wallahi oliwo kaseera katono. Fa'alayka an tasta'id, olina okuba nga weeteekateeka olongoosa olugendo lwolagako luwanvu. Lukwetaagisa okuba nga olina entanda enywedde obulungi, nga bwe tugenda okutunulya kubamu ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe baatuukanga ku ssaawa eyo biki bye baayogeranga. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti akthiru min dhikri hadhimu alladhat. Musiramu buli wooba wonna banga oyitiriza nnyo okujjukira ku hadhimu alladhat. Waliwo ekikaaya ebiwooma, waliwo ekikaaya ebiwooma. N'otuuka mu ssaawa nga bagamba akatunda kano nga kawooma nnyo, naye nga gwe wallahi owulira kakaawa. Nabbi yagamba nti jjukiranga nnyo essaawa eyo. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur. Basiramu nali nabagaana okugenda okulaba entaana, okulambula entaana. Nali nakibaziyiza ala fazuruha, naye kati mugende muzirambule, mugende mulambule bannammwe abo be mulabanga. Olwaleero oyita ku mayiti oba oyita ku kabuli ya munno, wallahi n'olabanga ekiswa, n'otafuna na kirowoozo kyonna kyono yali muntu nganzi, eyali atambula, eyali asobola okunywa, eyali asobola okukola buli kintu kyonna. Olwaleero Allah amuwummulizaawo. Omugezi yenna buli lwatunula ku mbeera eyo, wallahi afuna ekyokuyiga mu mutima gwe, afuna ekyokwebuulirira mu mutima gwe. Nagamba sallallahu alaihi wasallam fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Bwogendanga mu kabuli n'olabanga tofunye kyakuyiga, manya nti omutima gwo guliko ekikyamu. N'ogenda okuziika n'obanga toyina kyoyizeewo, manya nti omutima gwo guliko ekikyamu. Mahal asafu shadidi, olwaleero kubimu kubisinga okunakuwaza, wallahi ne mubanga muteekateeka munnammwe mugenda mumuziika, ninga waliwo abakayanira emmere, waliwo abakayanira ebyokunywa, waliwo abakayanira kino, bakayanira biri, naye nga temumanyi mbeera munnammwe gy'aliko. Bannabyabufuzi ne boogera, bano ne boogera, bali ne boogera, naye ng'oli essaawa gy'aliko, wallahi muli mu nseko, muli muki, naye ng'abalongoofu abaatukulembera bakunyumiza embeera yaabwe. Bwe baabanga wali omuntu yenna afudde nga la tufarriq, tosobola kwawula nti bano be bannannyini mufu oba bano bazze kubagiza. Nga bonna obalaba nga bagonvu, bonna nga batidde. Sigamba nti baba batidde okufa, naye bakugamba nti nga tukubamu ekifaananyi nti singa ffe abali awo kati kikongera okuyamba okukola emirimu emirungi. Fa innaha tudhakkirukum al-akhirah wa tadma al-ayn. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu akulukusa ku zziga ng'alaba banne bali awo. Bameka olwaleero abakulukusa ku maziga nga batunuulidde bannaabo abali mu bifo ebyo. Wataraqu alqalb, kigonza omutima gw'omuntu.
omu ku bakyala atuukirira Aisha radiyallahu ta'ala anha namugamba nti ya umma Aisha mpulira omutima gwange mukakanyafu ebigambo byonna ebyogerwa tebiyingira mu mutima gwange kiki namugamba nti nkubuulire tadhakkaru al-maut ebyo byonna byolimu amalala embeera yonna gy'olimu jjukiranga nti waliwo essaawa ey'okunaaza jjukiranga nti waliwo essaawa ey'okwambulamu engoye jjukira nti waliwo essaawa ey'okwambaza nga tokyasobola kweyambaza jjukira nti waliwo essaawa ey'okusaalira nga tokyasobola kusaala nga buli pulogulaamu yonna bakolera nkolere omukyalo ono yajja oluvannyuma baada ayyam naga nti Aisha ashkurik ekindeese wano nzize kwebaza wallahi ebigambo biwambuuliridde byannyongedde okubanga nfuna obukkiriza mu mutima gwange era essaawa yonna neeteekateeka wano olwaleero toliiwo ebbanga lyonna kyatugamba Imaamu Shaafi rahimahullah waladatika ummuka baqiyan ya ibna adam gwe mwana adamu maama wo yakuzaala ng'oli mazigo okaaba buli ajja ku nsi kuno ojja okaaba waladatika ummuka ya ibna adamu baqiya wannaasu hawlaka yadhakuuna surura naye nga abeetoolodde awo abeetoolodde maama wo bafa ssanyu baseka nakugamba Imaamu Shaafi rahimahullah naye waliwo essaawa gye naalibadde nkuwa amagezi ogikolerere nnyo ensi yonna ebe ng'ekaaba naye nga ggwe oli mu ssanyu abantu bo nga bakaaba amaziga olw'okuba bavuddeko naye nga ggwe wallahi Allah byakulagako n'embeera gy'olagamu oli mu ssanyu kyekigaana okusaala kyekigaana okuva ku bwenzi kyekigaana okuva ku riba kyekigaana okuva ku bulimba kyekigaana okuva ku kugeya kyekigaana okuva ku lugambo kyekigaana okuva ku mazambi agamanene innahu al-ghafla wallahi bugayaafu nakusuubira nti okyalina ebbanga ddene niyo obulamu bukulimba wallahi bukulimba yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagamba sahaba wayitibwa Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhu yamukwata ku kibegabega namugamba nti ya Abdullah kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil Abdullah banga ku nsi eno ogiraba ensi eno banga ku nsi kuno ng'olinga omugenyi kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil oba omuntu asala ekkubo namugamba sallallahu alayhi wasallam idha asbahta fala tantadhir almasa Allah babanga bukeesezza tosuubira kuba bantu bagenda okuba bakawungezi wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah bwobuwungezanga n'otuuka mu budde obwakawungezi tolindanga kutuuka ku makya essaawa yonna banga weeteekateeka essaawa yonna namugamba nti wandibadde okyeyambisa obulamu Allah bwakuwadde nga tonnalwala wandibadde weeyambisa obulamu bw'olina nga tonnalumbibwa malakul maut nabwe kino baganda bange abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala banga akyakwazise ku kyengera ky'obulamu manya nti kyengera ekyengera ekyo kikozesezza otya olina okukikozesa obulungi oleme kubanga otuuka mu maaso ga Allah nga wejjusa
ngabwa tugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'matanin maghbunun fihima kathirun minan nas. Ebyengera bibiri banji mu bantu bagenda kwejjusa, banji mu bantu bagenda kuba bejjusa ku byengera ebyo bibiri. Yagamba nti as-sihha wal faraq. Allah ng'akyakwazisa mu mubiri gwo ng'olina obulamu, waliwo essaawa ey'okwejjusa nga weegomba obulamu obwo buddene nga tebukyasobola. Wal faraq, n'ebiseera bye eby'emirembe nabyo ojja kutuuka ekiseera wejjuse nti singa nakolera mu kino, naye nga wallahi tebikyadda, nga tebikyadda. Bidhalika ayyuha al-ikhwa, tubenga tulongoosa olugendo lwaffe gye tulaga, twesibirire entanda. Allah tugamba nti watazawwadu, oli wano ku dunia naye weesibirire entanda. Naga nti fa inna khayra zaadi taqwa, entanda ekyasinga kuba ennungi ntanda yakutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bino byonna byonna mubireka, bino byonna byonna bisigala, naye entanda esinga okuba ey'ebbeeyi y'entanda ey'okubanga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala atugamba ku suratul an'am, nagamba nti walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra. Olwaliro zze wekka nga bwe nakutonda neekussa mu duniya wagiyingiramu bwomu. Ensi bwe wali ojja wagiyingiramu wekka, n'olwaliro era okomyewo bwomu. walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Byonna bibadde bikubuzaabuza biriwa, toyina nakamu konna kozze nako mu maaso gange. Emmaali ebadde ekutawaanya ekulemesa esswala eriwa, ebizimbe ebibadde bikutawaanya biriwa byonna. wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wama nara ma'akum shufaa. Yabawolereza baliwa ku nsi weewaananga bw'olina balooya bangi abagenda okuwolereza baliwa abajja mu maaso gange. Wali onyumya mu banno nina ne dokita wange khasa wange wa famire bonna baliwa. alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka, mwali mumanyi nti mukwatagana nabo, buli kimu kyonna muyina kufundikira nabo, bonna baliwa. laqad taqatta'a bainakum, empuliziganya wakati wo nabo ekutuseewo. Abadde bakubuzaabuza, empuliziganya wakati wo nabo tekyaliwo. Ebyo byonna Allah bibuuza kitonde muntu. Kyekikubulankanya okujja ku Allah. Ma gharraka bi rabbika al-karim, oyo Allah wekitiibwa kyekikujja ku Allah eyakutonda n'akwekanyakanya n'akussa mu kifaananyi ekirungi. Lwaki weefuula w'amalala ku duniya? Lwaki weerabira nti kuno ku nsoli ku kaseera? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
amma ba'd baganda banga bakkiriza essaawa eyo si nnyangu essaawa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajatukubiriza okugirowoozaako wallahi si nnyangu bwe bibanga byatuuka ku ye sallallahu alaihi wasallam nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala ku ssaawa esembayo mu bulamu bwe muwala we Fatima radiyallahu ta'ala anha ajja okulaba ku kitaawe nga mulwadde ali ku ndiri naganda ye bulumi nga bukutta taata ng'oli mu mitawaana oli mu buzibu wa karba ala abata wa ya abata bw'ayita kitaawe nga alaba ali mu bulumi Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti la karban ba'da al-yawm la karban ala abik ba'da al-yawm tata utakyazzeemu kulumizibwa oluvannyuma olwaleero khalas safari yange etuuse ngenda innahu kad hadara li abik waliwo embeera etuuse ku kitaawo Fatima teri muntu yenna agenda gisukka ebigambo byogerwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ssaawa yesembayo omukyala Aisha radiyallahu ta'ala anha atugamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ku ssaawa yesembayo mwannyina ayingira Abdurrahman ibn Abi Bakar ayingira wali Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'akutte omuswaki ajja asenya Nabbi n'atunuulira muvubuka ng'asenya Aisha n'atunuulira Nabbi n'alaba nti Nabbi yeetaaga muswaki namubuuza Rasulullah oyagala muswaki n'anyeenya omutwe sallallahu alaihi wasallam n'afuna omuti n'akwata akati ako n'akagaaya n'akawa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha agamba nti Nabbi yasenya olusenya olw'omuntu omulamu nga talabikako nakuba nti mugonvu naye bwe yamaliriza okusenya sallallahu alaihi wasallam agenda okusinkana rabbil alamin omulezi w'ebitonde byonna naga nti la ilaha illa Allah inna lil mauti sakarat yagamba nti la ilaha illa Allah inna lil mauti sakarat okufa kuyina obulumi ebigambo byogerwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyasobola okweteekerateekera essaawa eyo butegwa atannaba kweteekateeka onaaba mu bano Allah baayogerako nti wannazi'aati gharqa oba onaaba mu bano baayogerako nti wannashitaati nashta waliwo bannazi'aat abasikambulayo emyoyo gy'abanadamu kumanyi ni wabawo wannashitaati nashta abakujja mu mpola Nabi sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo ebyo naga nti ila rafiq al-a'la ila rafiq al-a'la ila rafiq al-a'la kangene sinkane mukwano gwange wa waggulu kansisinkane mukwano gwange wa waggulu Allah Aisha ganti bwe nawulira ebigambo ebyo nemmanya nti kati Nabi sallallahu alaihi wasallam atusiibudde yabyogera emirundi esatu famalat yaduhu sallallahu alaihi wasallam ngenda okulaba nga omukono gwe gugweri sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti Nabbi asiibudde obulamu obw'edduniya eyisaawa omubaka yagiyitamu buli muntu yenna wakugiyitamu naye okugiyitamu kwayo si kwangu ebiseera Allah subhanahu wa ta'ala akunyweza bunyweza nga bwagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaah buli lw'oyagala okusinkana Allah ne Allah abaye ayagala okusinkana waman kariha liqaa Allah kariha Allah liqaah bw'otamu okusinkana Allah ne Allah naye aba atamu okusinkana Aisha radiyallahu ta'ala anha yaganti ya Rasulullah hadithi ngetukanze nnyo kulluna yakrahu al-maut fennanga tutamukufa namuganti Aisha
omuddu bw'abanga abadde yeeteekateeka okuva emabega, abadde mujjumbize mu ssala, abadde mujjumbize mu kusiiba, abadde mujjumbize mirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala, essaawa eyo bw'etuuka bamalayika bali bwe babazze bajja n'amawulire ag'essanyu nga Allah subhanahu wa ta'ala watugamba innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Malaika bakka nebagamba alla takhafu, Islamu totya, wala tahzanu, tobaako nnaku yonna gy'ofuna, tobaako byonna by'onakowalira. Amawulire getukubbirako wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nkuwa amawulire amalungi agakusanyusa, tukusanyusa n'ejjana ya Allah gye yakusuubizanga ogenda gifuna. Omuddu bw'amala okufuna amawulire ago amalungi yastabshir, awulira essanyu ery'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo essaawa Allah agikuwa nga wakolera ku biri byagambye nti alladhina qalu rabbuna Allah, tebaali mu lushiriku, tebaali mu kugatta ku Allah, tebaali mu kukola ki, baali bantu nga batereevu eri Allah. Summa istaqaamu, ne batebenkera ne banywerera ku busiraamu. Allah agamba nti abo bamalayika essaawa eri bwe beetuuse tatanazzalu alayhimul malaika alla takhaafu wala tahzanu. Agamawulire bagakuwa oli mulamu, bagakuwa oli mulamu, tebannaba nakujjamu mwoyo gwo. Wa abshiru bil janna, tukuwa amawulire ag'essanyu ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala yabadde akusuubiza ogenda kubanga ogifuna. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, ffe mikwano gyammwe mu duniya. Bamalayika bagamba nti ffe mikwano gyammwe mu duniya. Wa fil akhirah, ne ku akhira era tuli mikwano gyammwe. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bugenyo bugendo kubanga buteekebwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atusuubiza mu Qur'ani y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nebwekyo baganda bange abakkiriza, akaseera Allah kakwazise banga okeyambisa bulungi, banga okakozesa bulungi. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu naye bwe yali agenda okufa, muwala we Aisha radiyallahu ta'ala anha yamutuukirira n'amugamba nti taata, ndaba agenda kufa, ogenda kufa. N'amugamba muwala wange toyogera ebyo, n'ebyo wandiyogedde wandigambye nti wajaa sakaratul mauti bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Bwe yayogera aya eyo n'asoma aya eyo radiyallahu ta'ala anhu, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga amujjulula. Abalongoofu bonna abaatukulembera, wallahi bigambo bingi nnyo ebiri wakati awo bye tutasobola kubanga tubizingazinga mu khutuba yaffe. Bw'osoma ku bulamu bwabwe enkomerero yaabwo, omuli ba Abu Darda, omuli ba Abu Huraira. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ku ssaawa y'esembayo y'okufa bamutuukirira, bamusanga akaaba, ne bamugamba nti wama yubukiika ya Abu Huraira, kikikaabya Abu Huraira. N'abagamba nti sitidde bya kufa, naye olugendo ndaba luwanvu lwentandiseeko. Safaru ba'id wa zaadi qalil, naye entanda gye nnina ntono. Ndaba nninnya olusozi naye simanyi gye ŋŋenda kukkiririra. Ahahbitu ila aljanna amu ila annar. Bwe batyo abalongoofu baatunuuliranga essaawa eyo, naye ffe olwaleero tuli bagayaavu nnyo, tetugirowooza nako, tugirowoozaako essaawa gye tuziise munnaffe. Oyo Allah gw'aba asaasidde, naye abamu tugenda okuziika, tugenda wa nga tetuyinaamu kyakuyiga kyonna kye tuba tufunyeemu.
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السائر الصحابة، وعنا ما هم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. واقم الصلاة.